Yene motoka. Sofia wa mambo ya gontangaza. Sofia, byambulidde bituufu. Chichi. Sofia yogera amazima. Baga mwene motoka ya mwe gitunda, mugenda Bulaaya, mugenda kulinnya nnyonyi. Wabula ekyalo kino kirina olugambo. Ebintu byenkumidde ebbanga nga nkukuta nabyo. Bamazera ne babitegeera. Babitegedde Sofia mbulira amazima. Mugenda bweru. Tugenda. Sofia, ebintu bya Bulaaya mukwano okulinnya ebbaati, tozuka buzuku sinova mu bbanga ng'ogenda kulinnya byetaga visa. Okujjako ng'ogenda Kenya, ogenda Rwanda. Sofia, mugenda Bulaaya, mwafunye visa. Waliwo atambula nga talina visa. Sofia ogenda kunza pressure. Chichi. Sofia mugenda ndi visa bwagijjewa amangu. Gwatamanyi nti nno aba cheapest paper wake Makerere Kavule beba kugumukola visa. Bakola visa za Europe, Canada na America. Era bebankoleddeko ku waka wange. Sofia ndi mukufa. Siteredde wano wendi. Njagala okumanya. Ndate wali numirira gwe. Njagala okumanya. Visa za mwezi ababiri baje ku sente mmeka. Ababiri? Ababiri nani? Tugenda na mwami wo. Sina gye mutwala. Sofia ogambeje. Si mutwala ngenda bwomwe la visa nakoze ya muntu ago omu. Alango njagala nze. Webale. Bawo tagenda gwogenda. Sina gye mutwala azagenda. Acho waloza kitufu. Oyinza n'okutuka Sofia, omusajja ne bamukubako. Wanji mama. Sofia. Omanyi kibadde kinkoze bubingo omwami wagenda naye. Nga ndowoozezamu amakaga magana asigala gati amugalewo. Ebintu byamwe byebbeeyi. Abaana bamwani ababasigaza. Nikati gwe banga gwogenda yasigale. Omuntu amanye nti Sofia yagenda. Unayitanga onolaba kubba. Wanji. Kakati ogenda kusimbula ddi? Mu mwezi nga gumu okuva kati. Mu mwezi nga gumu. Nga bawa asigala nga gwogenda. Hito ina bw'okikola n'olinnyanca. Wanji nnyabo. Ngenze Sofia bawo kakasiza ddala asigala. Kikola. Naye bannange.